Yes, Red Zone TV nga bulijjo nja kusooka okubabuuzaako mwasuze mutya musiibye mutya okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno gwa Red Zone TV ate ne tuba nga tutambula ffenna bw'oba ng'oli mupya nga tonaba kuba ng'osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwata kade akaka notification ogenda kubeera tomisinga nsonga yonna nja kusaba ogende mu comment section teekamu obubaka bwo ate ensonga ebeere ng'eyongera okuba nga etambula tewali nsonga yonna gy'ogenda kubeera nga ate omisinga nja kusaba otuwa ekigalo gy'okoma okulayikinga updates gye zikoma okubeera nga zitambula oba oli awo n'omulala nafuna amawulire nga naawe bw'ogafunye olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi zabadde 13 omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwaka 2024 twazze wano live ekiro ne tuba nga ate tukutuusaako ebyabadde bigenda mu maaso mu kibiina ekya National Unity Platform bannayuganda abasinga obungi be batakkiriziganya nabyo waliwo bakkansalaz abali ku kaadi eya National Unity Platform abakiikirira abantu ku kaadi eya NUP waliwo ebigambibwa mbu bakwata ekkubo ne bagenda mu bitundu by'eggaluga abamu waliwo n'abamu mbu bano bonga batwalibwa ate mu bitundu by'ekyankwanzi naye nga bali ku kaadi ya NUP bagenze kusinkana abakulembeze ba NRM omuli ne Yoweri Kaguta Museveni nga babasuubiza obusente n'ebintu ebiralalala so kakati nkuleetedde agamu ku mawulire ngenda kuddamu kusomera list y'abakansala bano gwata abaddeko kubanga si bangi nnyo era nja kusaba obawulirize naye nga siraba kubanga mbakusomera njagala nkuwe ku bigambo by'abantu abamu kubanga waliwo aboogedde ku nsonga zino ne beegaana abamu beeganye bakansala bannaabwe abalala boogedde naye mawulire ge nafunye mu division y'e Makindye ku division y'e Makindye erina bakansala 56 aba NUP era nga ku bakansala 56 babaddeyo n'olukiiko olwabadde luli supposed okubeera mu bakansala 56 wabula lwatudde nga lulimu bakansala 32 bokka era nga bano kigambibwa mbu balabika be bataagenze naye nga bakansala 24 beebuuzizza bano bo baabuliddewa kanso ey'e Makindye ku division bwe bityo bwe byatambudde era njagala nkuwe ku ndowooza z'abano ate owulire engeri gye babyogeddeko then nzije ate mbeere nga nkwongerayo nkugambye leero tugenda kutambula ne updates z'otannaba kubanga omanya bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga zino ez'okumanya n'okutegeera wulira councillors oba aba local leaders tulina tutwala our political head is Salongerias Lukwago tujja genda mu meeting za Lukwago zonna zanaatuyitamu kuba tuba tuteekateekera Kampala tewali nsonga lwaki Museveni otuyita nze nkakasa bannayuganda bannamakindi nti abakyala abafu okuva e Makindye Lukuli bonna weebali era yagenze yakikoze ku lulwe okitegedde obiwulidde bulungi nnyo kakati ne speaker ow'e Makindye omusajja amanyiddwa nga Honorable Luba Charles era naye alina byayogedde ngenda mukuwa wano ate obeere nga naawe ensonga ogiwulira bulungi nnyo ngenda mukuwa obeere nga ensonga ogiwulira bulungi nnyo kubanga naye alina kyayogedde ku nsonga eno abeegaanye yagamba nze sibamanyi era bano abaagenze bakikoze ku lwabwe naye byonna ngenda bikuwa obeere nga obiwuliriza bulungi nnyo nja kukusaba tutambula empola ensonga eno ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo sooka owuliriza omusajja ono nga ye speaker w'e Makindye ye speaker wa division y'e Makindye akwasaganya bakansalazi bano betubadde twogerako benjagala owulire era nga list eyo ngenda gikusomera nga maliriza nve wano nga naawe okitegedde bulungi nnyo sooka owulirize speaker ono then tugende maaso ate jjukira waliwo n'aba NRM ate bo bali mu kokkolima era byonna ngenda bikuwa Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga otambula naffe mu nsonga zino ez'okumanya n'okutegeera genda mu comment section teekamu obubaka otubulire waawe osinzira okubanga ogoberera ensonga zino ate tubeere nga tukikwasaganya wuliriza Neera kimanyi bulungi sinnafunayo mawulire gonna asa neera kimanyi bulungi sinnafunayo mawulire gonna agangamba mu bannange bakoze eki bagenze okusinkana Mwami Museveni sipiika ne bakansala era baweze okwanika bonna za okitegedde bulungi nnyo kakati waliwo abamu ku bakansala n'abakulembeze mu kibiina ekya NRM nabo banyiivu bagamba bannange ife omusajja atakyatufaako kakati ne wano wenjagala ate ensonga eno tugikwata empola bw'obanga oli kansala ku kaadi ya NUP nga wagenze mu bintu bino njagala owulirizeewo nnyo wano naawe awagira naawe agoberera naawe akkiriza mu nkyukakyuka bw'olabanga
nga side eri ekutijjisizza nnyo okusinga bw'olabanga omuzadde ng'atijjisizza nnyo abaana ba neighbor singa ababe ebiseera ebisinga wabaawo question mark. Abasajja ba NRM tewali nsonga lwaki baba batijjisa ababaka bakansala ba NUP, kitegeeza bocheza either balidde oba kiki. Kati bino tekikyaliko kwebuuza. Gwali ku Red Zone TV, njagala nkuwe owulire omusajja wa NRM ono yali mu complaininga bo tebakyabalabawo tebakyabafaako, era wano wetutegeeredde nti waliwo n'abaatwalibwa ekyankwanzi. Kakati wulira omusajja ono akomplaininga era n'abategeeza nti bannange temulowooza nti NRM ffeffekka abakola obubi oba abalya ssente. Bano abakansala ba NUP ennamba esinga ky'oba omanya bagenda n'ekyankwanzi, era nga waliwo mbu abaatwalidde ekyankwanzi. Ngenda kusomera lisiti eyo nga mmaliriza, ogenda kubanga ogiwulira bulungi gw'ate abaddeko ku programu yaffe ey'ekiro. Soka owulize omusajja ono, then nzije nkuwa ebigambo bya Secretary General David Lewis Lubongoya engeri gye yalambuluddemu ensonga eno. Ekibiina kya NRM ffe tekitulabirira era tekitufaako nga bakaada baakyo ababeera ku ground. Naye bali aba NUP bondooza President Museveni nga chairman wa party yaffe ndowooza kati yafuuka munnabibiina byonna. Akati aba NUP kati baba tutte ekyankwanzi era baafunye mudidi gwa ssente. Okiwulidde? Baba tutte ekyankwanzi era baafunye omudidi gwa ssente. Okitegedde bulungi nnyo. Kakati ngenda kuwa ebigambo bya Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform Council David Lewis Lubongoya. Ayina ensonga gy'ayogedde n'alambulula nti bakansala bano abakikoze bagenda kubanga ate bavunaanibwa singa obujulizi bulabika nga ddala bayina kye baakoze. Bagenda kubanga bavunaanibwa mu mbeera yonna esoboka. Kati gwali ku Red Zone TV, bino bye bintu bye weetaaga okubeera nga ate omanya. Kyenkusaba kiri kimu, bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, obeere nga otambula naffe, genda mu comment section teekamu obubaka amawulire nga gano, obeere nga naawe oyongereko okuyambako okugasaasaanya. Buli Munnayuganda yonna gy'asinziira abeere nga agawuliriza bulungi nnyo, abeere nga agafuna bulungi nnyo. Ensonga nga zino weetaaga okuba ng'ozimanya. Bano nno balabika baaliddemu olukwe ekibiina ekya National Unity Platform, era wekibanga ddala wekiri David Lewis Lubongoya Secretary General w'ekibiina. Jjukira ekibiina kino kirina constitution, kirina ssemateeka, bammemba baakyo gwe balina okugoberera. Kati wulira ye we yayogedde ku nsonga eno, era abakikoze saawa zino wetwogerera balina okuba nga bategedde ekiddako era ebinaddako onaawulira. Red Zone TV ffe weetuli okubeera nga tubikuweereza. Sooka owulirize omusajja engeri gye yatapuseemu ekintu kino, then nzije ate nkwongereyo. Bakoze ensobi oba amenye limu kuteeka amateeka ge tulina mu code of conduct yaffe, agenda kugenda mu disciplinary committee, agenda kutwalibwa mu kakiiko akakwasa empisa awulirizibwe, kubanga kiba kikulu nnyo omuntu okumuwa chance neyewozaako nakunyonyola lwaki akoze kyakoze. Oluvannyuma akakiiko kasalewo kyekirina omukolebwa, era bw'olaba punishments ez'enjawulo ezirimu esemberayo eya waggulu oyinza okugobebwa mu kibiina. Oyinza okugobebwa ne mu kibiina. Kitegeeza kati disciplinary committee eya National Unity Platform yerindiridde okujajinga abantu bano, okuwuliriza ensonga zaabwe, then n'okulaba ki ekigenda okubanga kiddako. Kakati njagala kukusomera lisiti y'abakansala bano ogitegeere bulungi nnyo. Bano abaagenze ntwagisomye ekiro, naye abasinga obungi nkakasa muyinza okuba nga temwabaddeko amawulire ago ne mutagafuna bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli lisiti yino ey'abakansalas abasinga obungi bavudde Kawempe, naye nga kuliko n'abalala abavudde mu divisions endala. Kuliko kansala Semanda Farida Mambo, kuliko Honorable Pamela Namulondo, kuliko Honorable Nkambo Stephen. Bano nno bonna bakansala ku divisions ez'enjawulo. Honorable Kasitiro Shiba, kuliko Honorable Bone Pro Sebunani, kuliko Honorable Kasozi Haron ono nga weerungujja, kuliko Honorable Mbazira Musa ono nga weekabowa, kuliko Honorable Makula Viki najja tu doza najja nankumbi tu eyo nayo gombololo beba gombolola ekiikirirwa ku division ndoze ye Makindye. Honorable eno division ye Rubaga. Honorable Sempa Sulaimani ono nga we Mutundwe. Honorable Anandawula Scovia ono nga we Kasubi. Honorable Namwonge Helen ono nga weerungujja. Honorable Mutumba Ronald ono nga we Rubaga. Honorable Namakula Halima ono nga we
Ntebe B, ono waliwo Honorable Nanyonga Lea Lubaga B, Honorable Luke Angenda Ronald ono nga wekabowa, Honorable Musa Lusembo ono nga wo Mundeeba, Honorable Nagudi Asia ono nga Webusega, Honorable Kyagaba Alex ono nga naye Webusega. Kakati abo be bakansala abakiika ku divisions ez'enjawulo, naye ate waliwo ne balodi councillors. Bwe njogera ku balodi councillors wano be batula ku City Hall, abakiikirira amagombolola ag'enjawulo, oba tugayite magombolola oba divisions ez'enjawulo ku level eyandibadde ya LC 3. Ndowooza bano be bakiika ewa Ssaalongo Erias Lukwago, abakubirizibwa Speaker Zahara Luyirika. Bano nga tubayita ba Lord Councillors nabo kambakuwe. Kuliko Lord Councillor Honorable Bukenya Bone ono nga weka Wempe. Kuliko Honorable Semakula Munir ono nga weka wa Mutundwe. Kuliko Honorable Semuli Daniel ono nga werubaga Ndeeba. Kuliko Honorable Kigozi Rose Nalubwama ono nga weka wa Najja Mutundwe. Kuliko Honorable Wafula Ivan Machindye East. Kuliko Honorable Katerega Julius Kawempe South. Kuliko Honorable Kwagala Angel Kawempe South. Kuliko Honorable Kibirige Faizo Nakawa. Kuliko Honorable Male Kenneth Machindye West. Kuliko Honorable Fausta Bitano ono naye Machindye West. N'abalala list nakugambye nene naye bano betukyafunyeeko obujulizi obulala bwe bunaavaayo byonna tugenda kubanga tubikuwa. Red Zone TV ko ino okwekuumira ensonga zino obeere ng'ozifuna bulungi nnyo, amawulire nga gano galeme kubeera ng'ate gakuyitako. Oba tonaba kubanga osubscribinga, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, kwata kade aka notification, ojja kuba tomissinga nsonga yonna, buli mawulire gonna aganaabagajja ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okugafuna. Kati nga mmaliriza, kkiriza nkujjukize nti twetaaga tuwagirako bannaye mu supporting, tukolera furniture ow'omulembe, tukola entebe sofa sets eza buli kika ku bbeeyi enzaamusaamu, tukola sideboards ne buli kika kya furniture yenna ky'omanyi ky'oyinza okuba nga weetaaga mu ddiiro lyo, mu kisenge kyo, mu ffumbiro oba mu kifo ekirala kyonna oba office yo, furniture ow'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi. Batuyita ba Haruna and Sons Interiors, tusangibwa wano e Kawempe okumpi n'ewali Avis Company. Bw'otuuka ku kkubo erigenda ettula ojja kuba otutuuseeko. Ennamba y'essimu eyo gy'olaba awo gy'ojja okukubako eri 07531685 ojja kuba otutuuseeko bulungi nnyo, tubeere nga ate tukwasaganyiza ensonga, embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo, obeere nga naawe otambula naffe. Red Zone TV kwoli ate tukyakuweereza, njagala tuwuliziganye mu updates eziddako. Tugenda ku Facebook, tulinayo live ey'ensonga zino zennyini nnyini, waliwo bannayuganda balina kye boogera ku nsonga eno, era ojja tusangayo nayo. Osobola otusanga ku mikutu egy'enjawulo, TikTok gye tuli, Twitter n'emikutu emirala gyonna. Red Zone TV nga bulijjo tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza.